tukwebaza okulaba mawulire agataliiko nfuufu. Nze Innocent Gusulwa mbadde nzija kumakya emmotoka etubadde mu maaso taxi nga kuliko ekigambo kati kamubeere ku ekyo ebigambo ebyo banange mbisome abasajja aba taxi abasajja ab'emmotoka abaloole babiteerako mwe kubisoma naye mwefulya ddala batabiraba nenzijemu amakulu mangi nti ensi eri fane bw'okolayo akantu katono ne balyoka batandika ne balemera ku ekyo dibeeti wagirabye omusajja wamulabye ono atayogedde bulungi gwe balemerako naye nga te omusajja bambi naye yagezaako kyasobola olwa nasobya deeti wano nenjogera ennaku z'omwezi nenzisobya wiiki namba buli ankubira deeti wazisobeza n'alemera ku ekyo abantu abagenda mu maaso bamanya nti ensobi bagikoze ne bakyusa ne bagenda mu maaso naye tebakiremerako ne balufuula luyimba nalemu emyaka 3 emabega ne buli lwojjo nzijukiza biri ebyemabega ekintu ekitaliimu ate kyewuunyisa abantu kibalemerako ennyo ne bakimalirako obudde bwabwe olunaku lulamba nga balemedde ku ekyo. Moto y'omusajja yenkoledde nnyo amakulu nti tandika okulemera ku bituyamba oba ku sayidi ennungi ey'omuntu kubanga buli muntu aba ne sayidi bbiri bw'omunoonya mu sayidi embi agirina kubanga muntu bw'omunoonya mu sayidi ennungi agirina kubanga muntu omuntu munoonyemu sayidi ennungi yokka endala gimulekere n'omusajja n'omuyimba mwaka ku mwaka nga gwe tomulabamu kalungi konna tekigenda kuyamba ogenda kumaliriza gw'owanguddwa kubanga yajja kweyongerayo kubanga buli kanaka akyusa ensobi yagimanya wali tagenda kujja kwetondere naye yagimanya era agenda gitereeza mu bizinensi yaffe mu bufumbo mu nkulaakulana yonna tulekerawo dufuula oluyimba n'olemera ku ekyo kyaliwo tugende mu maaso ensi bwetu bw'ebeera toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu